Bebe Cool talina byayimba. Bebe Cool byayimba byonna nze tebinyumirangako era ne music yo gwayimba mufu bwe fufu. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Nakulwali tukuleetedde Wabuyu Gilson nga ono mwana nzaalwa ya Butaleja ekifuba kya Kangalaba abasinga muyita Gravitty Omutujju. Gravitty Omutujju nno waliwo olutalo lubadde lugenda mu maaso wakati we ne Bebe Cool simanyi kyatuukawo naye nga ate olutalo olwo kitegeeza okuba nti lwava ku luyimba olumanyikiddwa nga Kerere. Then mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zuwena Chirema yavaayo n'awa submission ye why Bebe Cool yagana okuba nti appearinga mu video ya Gravitty nakitwala then olunaku lwali tubadde kuzina awards mpola Bebe musajja mukulu amanyikiddwa nga Gravitty Omutujju n'abaako ne byatutegeeza n'agamba nti bw'aba akutte microphone bw'aba atandise kuyimba bw'aba atandise kuba nti aperforminga Bebe Cool tasobola kusembera yadde waali yadde okumutuukirira. Era Gravitty agamba nti talabanga ku bayimbi mbali fake mu Uganda nga Bebe Cool era yewunya Bebe Cool engeri gyayitamu because ebiyimba byonna byayimba mbu tebinyuma mu musajja mukulu yatandika kuyimba nyimba z'abaana bato nga ziwakayima ku gata naluli oluyimba oluwemulambu waya. Gravitty agamba nti ku myaka gya Bebe Cool tafutalina yadde inspirational song gyali awadde bantu okujjako kuba nti abawemula n'okuba nti ajjamu empale ku gata ne start ku stage. Gravitty avuddeyo n'alangira Bebe Cool okwebaka n'obwana bwa kampasi ng'omusajja ono mukulu mwenzi awedde emirimu asuula ku bwana bwa kampasi era lockdown yamukola bubi nnyo kuba nti takyalaba ku bwana. Gravitty y'omu ku bayimbi ababadde so humble bukyanga ajoininga music industry naye ng'ate atandise okuba nti agenda world oluvannyuma okuba nti yafuna battle yafuna obuzibu ne Bebe Cool. Gravitty ono avudde era n'atutegeeza n'agamba nti mu bantu basobola okuba nti atya n'okuwa ekitiibwa mu Uganda asobola kuwa Jose Chameleon ku gata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine. Naye Bebe Cool talina kyakoledde industry okujjako kuba nti akeera ku makya n'okupanga mipango kugenda wa President Museveni kuba nti ajjawo kasente n'okuba nti akusa family ye nga tafudde ku muntu wa wansi. Naye now njagala okugamba Gravitty ebigambo bino wamanga. Bebe Cool Moses Sali y'omu ku bayimbi abasaana okuweebwa ekitiibwa mu music industry ye Uganda because n'abayimbi bogamba bowa ekitiibwa njogera ku Jose Chameleon njogera ku Bobby Wine Bebe Cool ye yabakola either his own money oba abantu abo alina we yabayambirako. Bebe Cool nga Jose Chameleon ali Nairobi abona ku street ze Nairobi n'okunoonya sigala. Bebe Cool alina impact gyakwata nateeka ku Bobby nateeka ku Jose Chameleon alina change nene nnyo akwata obusente bwe obwakyengisa obulamu bwa Chameleon. Then bwakoma wone Uganda Bobby Wine is yali DJ and like yali DJ naye nga ayagala okuyiga okuyimba era mu biseera ebyo Bobby Wine yali nnyo tight wa Bebe Cool mukuba nti balwanyisa okuba nti competing ne Jose Chameleon. Bebe Cool yatandika okuba nti introducinga Bobby Wine okuba nti atandika okuba nti amuwa push gwe tulaba Bobby Wine ow'olwaleero ne Firebase crew yakolebwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. So nolwekyo Gravitty nze nsuubira walibadde owa musajja mukulu yakatiibwa newankubadde nga olina ebyamusobya olina ebyakusobya naye mwalibadde nga mukwatagana mpolampola because ebintu by'okwesojjagana ebino si birungi. Gravitty agamba nti Bebe Cool ate kirina amakulu kujjako just kizunza bigooli nakuzunza kitwe mu bantu naye ng'ate amagezi mbu talina ddala era amugambye nti mu by'okuyimba tamanyi yadde bwe bamuteekawo mu bato amukuba n'amuleka namusesebbula nga Bebe Cool afuuse Bebe Cool. Simanyi ndowoozayo ku kintu kino oba ku story naye nga oliwaddemu kuba nti oleka submission yo no opinion yo wansi mu comment section awo netuba nti tukufuna netufuna opinion yo because nawe oliwaddemu kuba nti owa opinion yo nga Gravitty bwavuddeyo nassa Bebe Cool wansi nawe oliwaddemu kuba nti ovaayo nowa opinion yo. Jukira opinion yo bwe bugagabo bwe bulamu bwo tewali muntu asobola kuba nti akukwatako. Bino n'ebirala byebolinamu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi Jimso sigala nga following ku mikutu gyaffe gyonna egya social media ngamba Uganda Mukamooli ku Facebook sigala nga
osharinga likinga ate oliwaddemu okuba nti nange ononyako wali eri ku TikTok nkozesa Jimso 16 then ne ku Twitter wali nkozesa Jimso 16. Bye bye for now.